ono Mimi era obuloga abulabika laba amanyi toseka gwe tunuulira Mimi laba amanyi. Nyondo Media. Ekisooka Mimi mukadde kyekisooka kuba gino emyaka asiba bbande nnya. Bbande nnya ze ziriwa? Aweze emyaka nga 45. Era yaddayo n'olubuto ng'avudde lwano ku ddungu nalwo era singa si Amnesty mukwano teyandizeeyo Uganda era yandibadde n'olwo olubuto paka wano ku ddungu bwe buno obwana bwe mulaba wano ku ddungu nga butaayaaya bwe bazaalidde wano ku ddungu. Tusooke tunamala mu discussing oyo mulogo n'olubuto oli lwayina lumuluma kati onkakaso nti oyo si mulogo aga Katonda mugule sabulidi ku mutima akole bukozi sabo redo omutima gw'ekiroga agulina playing abantu audio. Ze okwanjulira ebizigo ebimanyiddwa nga Nyondo Glim. Olunaku olwaleero njagadde okutwala omukisa guno okubalaga akazigo omukyala kakozesa nange olwaleero nkimyeyo akange nkagezesa endabe. Saagala badde babalimbe ate mwesiige ebikola by'amapaapaali simanya mwesiige essukaali mukola ggulo kano ke kakola ggulo. Tumwagire Nyondo Glim. Osobola okubakubira ku simu namba 052 46807778. Oro ojja kuba omufunye bakola ne deliveries kugwe ali mu kiyumba oba ali ewala. Nyondo Glim ajja kuba kutuukako. Mubere bulungi. Njagala nnyo omuntu n'avaayo nawa clarification oba na clearinga air ekintu yes ekintu ekikyamu najja nakitereeza ate ekiteredde okukikyamya. Otuba tetwagala ze kukyamya ate akitereeza. Anyway wambaka ntandike n'ekizigo ekya Nyondo Glim leero naye nga mbalamusaako mbabuuzaako yenze Rosette njagala mulabe bwenfaanana sikini yange bwetunula era njagala ogende ku videos nahandika nazo eri ku mukuto gwa Nyondo Media gyetwahandikira osobola okulaba sikini bwe yali efaanana ssaawa zino ne bwefaanana bubi naina black spots genda onkebere ngenda kukuba olugalo okubamu olugalo mwalimu dark spots mwalimu nga nasiwukasiwuka so bwe nakikola nenkola mu kaleke bataka brightening si lightening wabula ka brightening nenyumungukamu nembeera nga nyirira bwenti nga bunda sijja kubanja skin yange ekunyumira tenyumira ngenda kukuleetera nkyabitumiza byonna byonna bigenda ku skin yo obere nga nkola ko nabali eyo mweyunire Nyondo Glim kyekizigo ekisinga hano mu Dubai nebweru w'eggwanga mbadde manyi Dubai yekati Dubai yekamuganda wange ate ze kinyumira nnyo sula kinyumira nnyo omwana okujja n'angamba ti Rosette kuba buli step nabira nga kuwa kafaananyi kati waliwo akedde ku makyo okumpa nakati labayo lwahandikira labayo nenga nakamua kati myezi giringa teguna na mwezi zidanga 3 weeks nenga olaba ne skin ekolaki etandise okukula kibayita glow ebibala babigenza bivaamu dark spots zigende ziserera kugamba nange enziramu amaanyi otunda products eyo yokka ebiza face nebera bingi by'abasajja ebyabakyala mu buliri water tightener yes dagali ya feelings toina feelings eri bayita appetizer kati lwaki tebakweyera banne unide kubanga bikola bulungi nnyo nga bw'okiwulira anyway ensonga enkulu nga tuvuddeyo ebadde endeesa olwaleero twali n'omukulu UG Mike Media Umaru Seka wange oyo mwagala nnyo yes atumutumiddeko ng'oba omunoonya kati nze omwava ate nnoonya omugaga olisi omulamba gwaba munoonya omulwadde yanoonya omusawo anti omulwadde ayinza okuba talina ssente omuti tegusituukira nnyonyi. Kakati ensonga enkulu mu byonna twali naye nambuuza akantu byeyambuuzaako twalina omulala Sula Events kulamusizaako naye Sula Events oyo omulaba abantu bamusumbuwa nnyo naye ansa agiina naye simanyi lwaki oba takola ku bantu wateekayo vidiyo abantu bamusobola bamugamba ye lwaki aleeta mawulire gatiisa gokka talinayo mawulire ga mirimu. Sula Events abantu bagambe nti gwe oli wa information
oleeta amawulire amalungi n'amakyamu so gonna galeeta ate ayinza okuba nga tabalansinga ng'aleeta amakyamu gokka anti akolera bantu kubabuusa mitego mikyamu wegiri waga wano bakutte akazimbe bakakubye kitegeeza akutegeeza balina omusiima kaakati nga ajja abuuza Mike Media abuuza nti naye ne wano eno tuyinawo amalogo era kitandise nti abaana mulibeera ddogo yali Sula. Ani yabuuza? Sula ganaga abaana abamu nga tunese gye twogerako abaana abamu libeera ddogo maybe ko Sula n'abuuza Mike Media nti wano kyogamba waliwo eddogo lisinga ne Uganda. Yes, nekiddamu exactly wano waliwo ki kamwa koogera nalindira byeko kamwa koogera nalindi kutteko wulira kati sisobola kuvaayo nenjogera ku kintu nga sikirabanga kera nenkakasa nti nakiraba nga saakiraba ekyo mu bulamu bwange sikikola ki ngenda okuvaayo okwo kubanga sina kyengenda kifuna mugamba Mike Media nti eddogo teririiwo ng'ate weeriri lwaki mba ntiitiira oba mugambe nti weeriri ate nga teririiwo ampe eki like nkifunemu ki okukyogera nti weeriri nga terikola ki so ngenda kubuulira the fact kubanga mu byombiri sina kyenfunamu olibanga weeriri teringasa bwe libanga teriiwo terikola ki teringasa bwe nkugamba nti weeriri kiba kituufu likola ki era nga nali aba n'example nenkola ki kati tugenda kunoonyako omukyala bamuyita Mimi Mimi oyo gwe mulaba ku screen tugenda munoonyako kubanga ye ensonga zaffe yazikubyemu ki ate nga jjukira nti togenda kunyiigira muntu naye ayina rights zo okwogera kyamanyi oba okwogera idea ye okitegeera kati bw'aba nga ye Mimi talabangako ku ddogo wano mu UAE sijja kumunenya kati gwe tugenda okunoonyako kubanga yagambye twelogoza bwenjagala okunoonyako naye atubuulire lwaki tewali ddogo tumuwe examples naye kenyini aklarifying era kati lwaki agamba nti wali ddogo ng'ate ye si mulogo tuyinza okuba twali tututu Mimi alayika naye mulogo kati ye yamanya atya nti teririiwo kuba eddogo terirabe ofaananyi omuntu gwona divorce note eyo tugenda giplayinga wano yagambye nedda oyo mukazi already mulogo kubanga akazimbe kennakoonyeeko ka State Tower era naye akugamba akazimbe kwe nali mbeera ku bintu ebitalabika naye nga weebiri mulimu eddogo lisobola obbeerawo nga toliraba kitegeeza omuntu aliraba nti teririiwo kitegeeza naye aba mulogo n'oyo aliraba nti weeriri naye alina kuba mulogo osobola oddiraba era ogenda okuliraba naliraba Mimi bamama naliraba gwe waliraba naliraba ate nga siri mulogo oli yajja ewaka n'aleka mu ntebe ekovu kana akasonko kategeeza ki era liba ddogo eddagala lya mutwe gendera muli naawe katupulenge voice note eno katugoze mu birala byambo njagala nkutangaazeemu ssebo umala nkulamusiza ssebo kansubire oli bulungi ono Mimi njagala nkutangaazeemu ssebo ku gundi eyo ani eyo gundi gye waggyeko Nyondo kankutangaazeemu kinumiriza nnyo olwakubanga mpangaalira mu Kyaluja mwalunadda era Nyondo akazimbe ke yayogedde ke nali mbeerako era n'oyo omukazi gwe yagambye geetu nasulako naye mukalina mumanyi nsaba nzikirize nkutangaazeemu abantu abali mu ddongo teri mulogo abantu beerogozza nnyo abantu beerogozza extent okubeera nga bo bennyini ekyabaleeta kyabalemu okukola ffenna abali kuno ku ddongo twajja kukola naye abaana ab'obuwala abali obuuziza ki omuntu okujja okukola kimugaana okuloga abali Uganda tebakola si balogo omuwala gwe yayogedde oyo geetu yalemerera okukola okimanyi nti abakola bennyini be basinga okuloga oli abeera n'omulimu n'ayagala mbu agunyweze gy'oli omulimu musibe nti agenda toloka mu kkomera nga tayagala kukola okitegeera era yaddayo n'olubuto
ng'avudde lwano ku ddungu nalwo era singa si Amnesty mukwano teyandizeeyo Uganda era yandibadde n'olwo olubuto paka wano ku ddungu bwe buno obwana bwe mulaba wano ku ddungu nga butaayaaya bwe bazaalidde wano tusooke tunamala discussing oyo mulogo n'olubuto oli lwayina lumuluma kati onkakasa ntya nti oyo si mulogo aga Katonda mugulesa bulidi ku mutima akole bukozi ssabo already omutima gw'ekirogo agulina playingira abantu odi kati mukwano abantu bava yo Uganda ne balemesebwa okukola ebyabaleeta wano ku ddungu nadda mu bed space ne yeebaka lenti n'amulemererwa gwobeera oyagala landiroodi akole ki ye lenti tamulemangako simanyi nti oyo ye bukyanga yali azze wano ayinza okuba nga tasumbuzibwangako anti era abalogo babeera ne soft life eva babeera eva green flag kuba bo baloga batunywamu amaanyi ne bageddiza emikisa gyaffe ne bakulimba najjo oyo mulogo mwennyini ne wetukomaawo akulekota ayaye nayo kennyini gwe yayogedde geeto yalemerera lenti yamulema nzimanya mazima gali mpulo okakasiza nti mulogo olaba singa si mulogo kati omuntu okulemererwa lenti gwe kikusanyusa era munnange oli alemereddwa lenti gwe n'osanyuka oli afunye olubuto gwe n'onyiiga obwana obutayaaya mu Dubai ne bukunyiiza tabuwa buyambi naye bannaye mimi mulogo aganya banzaala mama kasule mimi mulogo anyway nakiwulirako naye tugende mu maaso wala abaana katulabe lenti yamulema okukakananga landiroodi ebintu abikuttewa abitutte mu kacyala soko nnyonnyola abantu tayagala kusasula lenti soko opozinge kacyala omumanyi kacyala mumanyi nze gamba abantu be Uganda kacyala kyeki kacyala kifo kiri eyo Shalujja kati kangaba kacyala kasasiro aba ategeeza nti landiroodi yakwata ebintu n'agenda n'abisuula mu kasasiro kati mimi era kyamusanyusa naye banne mimi barakallahu fikum oli mulogo manyi lwaki nkwagala nnyo oyogera amazima nze nkubuulira amazima omanyi nze saagala nkeere wano nzije ku makya ngambe nti no mimi mulogo nga simulabangako kankiwulire leka enjogera ye n'abali ku midiya bawulirize eddoboozi ly engeri gy'alikozesaamu n'ebigambo engeri gy'abyogeramu bo bennyini abali ku midiya bagende mu comment section batubuulire omukazi ono mulogo oba si mulogo mu njogera ye alumirirwa oba talumirirwa ayina muke kibeerabeera oba ali straight Rosette olaba mimi engeri gya defendingamu abalogo ekyo kitumala bumanyizi okulaga nti yagambye ngu tebaliiwo akiwakanidde ddala dda twerogoza wuliriza Shalujja kyennyini kyalo katusokoleke Shalujja kyalo labayo ani abadde ansindise gwe kakirabayo wuliriza tumaleyo ebyologoza nti simanyanga abantu balogo simanyanga emmwanyi simanyanga biki ebyemmwanyi ziyabyogerako naziraba ani Sula sirina reason gyempa kujja kulimba muntu nti nalaba emmwanyi nga saagiraba kati Mike Media gwenadde nga byampadde sente mmeka kakati nga n'ekyo yaza noonya nga mbuuza Rosette njagala ombuulire kino wali okirabyeko okuwa essente ndyoke nkiteekewo nga tekyali wampa essente mimi ayagala tumulage ku balogo awane Dubai nga nina ne gwe nalabye eno week bwemba nimba nsaba lambonereza ng'ali mu kunywa mmindi emmindi kabonero kaki dogo lyennyini eno week nina gwe nalabye ng'ali mu kunywa mmindi akale tugambe nti waaba tayagala kulaba wa mmindi emmindi si kabonero ayinza tugamba emmindi bajjajjaffe baaginywanga talina buzibu lwaki tebanywa sigala kuba oli wanywa sigala tugamba gundi oyo naye emmindi baba balaamirizaako ate emmindi beekweka era osanga musange nga gyali eyo nga tibayogera ebigambo ebingi kati aginywere wano ku union tulaye Dubai police weenajja egambe sigala omulaba bamunyula no mu lwatu mu open place yes katumalirize voice y'omukyalo ono era ze nagiwulidde neŋŋamba tugimaleyo naye mimi mulogo twerogoza bya bwereere sajagadde nzije wano ku ssimu yo kwennyini nkubuulira ekituufu akubuulira ngaani muddungu tebaagala kukola abawala yabadde abulya Mike Media mimi agaba mirimu ate mmanyi yali awaddeyo omuwala omulimu n'agaana okukola anti genda kumunoonya atubuulire ate zigenda kumunoonya wonna we naamusanga njagala nnoonoonya mimi nga wendi
tugibeeremu basatu nze nina ebibuuzo bye tagenda kumbula aye naye njagala nonyeko UG Mike Media naye amuwe side ye tetujja ku tetugenda kumukayanya nnyo ayinza okuba nga yeterabanga ku ddogo oba kale nga yali abyeko ng'ayisaako bibye oba kamonyi nnyo ng'ayisaawo bibye sijja kimuwakanya okitegeera naye anoonyeko Mike Media nange njagala munoonyako engeri gya confirmingamu kati baagala kukola baagala kubawa buwi kyokula nga bataayaaya embuto ne bazijjamu ne bafuna embuto kati sooka omupozinga era nina ekibuuzo ekirala omukazi aweebwa oba bataweebwa aweebwa webawa mukazi munno olumwa lwaki mba nnumwa mimi eki ekyamujja e Uganda kujja kunoonya ssente abakyala ekibajja e Uganda ebiseera ebisinga omusajja aba amusumbuwa kuba omuntu alina obufumbo nga buteredde tasobola kujja no Dubai anti musajja we yali tamuwa kati lwaki alumirirwa bali be baagala okuwa mimi mulogo oliriza kyabajja Uganda kyabalema beerogoza mu bulogo byebyo ebigambo byangenza mazima gali nfuula ow'eddembe afuusa ow'eddembe olwedde kati kamale kansooke bave ku bantu abantu abamu twajja kukola kati kansooke nkole request yange omulogo ali wano e Dubai gwe twesiga obulungi tubadde tukusaba otulogere ku mimi anti we Sharujja pozi omulogo ali e Sharujja omulogo we Sharujja asinga tubadde tusaba aveeyo atulogere ku mimi oba naye kamunyinyini nga ate kati mimi tosobola kumuloga tosobola anti oba omala budde bwo abeera ate kati oyo w'omuloga azzalirira ennyini eno ogiwulidde nnyo kuva gyetandikidde kati nga gwe sula of course gwe nkumanyi tewerya ntama tolina nsonga lwaki wayiriza omuntu nga bw'ogisunsuddwe okuva gyetandikidde mututere mu kiti ekituufu ekisookera ddala mimi gyali yesibuka abalogo mu Sharujja kubanga eSharujja kyalo n'akazimbe kaaliko nange nakaliko kasitawa kekasibuka keddogo lyonna genda nabako nze nzikiriza nti eddogo gyeriri oba mimi agamba si balogo omuntu ositula eddogo okulireeta ne Dubai temwetaagamu magezi mangi kyekisookera ddala kuba omuntu asobola oleeta omusingigi gwe mu ngeri yonna gy'aba aguleese n'aguleeta wano n'aloga omuntu kyekisookera ddala ekyokubiri mimi okusinziira enjogera gy'ayogedde eraga nti ye kennyini muwala wa Mama Fiina senga kulannama gy'oli noonya ku muzzukulu mugatte eddagala muloga abantu kuba ye mimi amazima ga nnyaba nzaala Maama Kasule alina omutima gw'ekirogo ekyokusatu oyo layiridde ku nnyoko engeri gye njagala Maama Kasule w'olaba mulayirirako ekyokusatu singa tufunayo omulogo akyasinze wano e Dubai n'atulogera ku mimi n'akkiriza nti wano waliwo eddogo oyo omulogo nga mulogo mulungi ate basibuka eyo Sharujja kirabika balina ne contradiction beekuba eddogo nze nva mukono ewaka ewaffe mukono abalogo gye bali omuntu akuloga ekinanansi akuloga ekicungwa ekiyembe kati mimi byaliko nze nalinda byeko wano omuntu ngazze n'olubugo bawoza asimanyi Emirates eyaza nnyo biki nalinda byeko omuntu ngazze n'olubugo munsa emindi emwanyi ensimbi eŋŋanda era naayita bajjajja nkoola jjajja nkoola jjajja emisambwa lubaale simanyi abalongo b'ekika abaana nze nyanda gwe nalaba nga alina akabbo ke nga mulimu ennusu ze waffe Uganda era eyo Sharujja ne mulaba n'amaaso gange nga yateeka egundi akabbaako n'akateeka eri mu nsonda n'ateekako wano bw'ati akafumu kali waggulu n'asaako n'akaki yali mukwano gwange wesijja kwasanguza era dde sagala byogerako naye nabiraba nga lubaale olaba Rosette abaana bava e Uganda ne bajja ne lubaale waabwe ne bajja naye ne basola naye mu bed space lubaale olaba Rosette kati kankubuulireko abantu balina tulina ennono zaffe ekitali kibi kati Rosette kankubuulireko so temuwakana singa lubaale omukozesa bulungi notamukozesa kubonyaabonya balala nakubabuza mirembe kankubuulireko Rosette singa musajja yabadde avuddeyo n'atugamba nti wano tewali ddogo twalikkiriza naye omukazi
kati omukazi asobola n'okuloga omusajja amwagala ennimbi tolimbye kati ekyo mbadde nga nakiyita kimmimi kirabika kinene nnyo kankiyite na kimmimi kati olaba ekyo kiddiikuula olaba ekyo kiddiikuula kimmimi tekisobola butaloga musajja ate kirabika kitunda n'eddagala alayika alina kyatya nti oba bajja muleetera abantu Dubai poliisi Sharjah poliisi kuba ogwo musango wano kati kirabika ayagala engeri gye yedifendingamu bagambe nti wano tewali balogo biki naye nga wano asekiwalinga akalimu ke ne Maama Fiina Maama Fiina senga kulannama kojja Jjumba muzzukulu wammwe Mimi aliena awakanya eddogo lyammwe naye nga lyo gyeriri n'abo bennyini boolaba simanyi wano ba TikTok baki balugu wane eddogo gyeriri Rosette gwe naawe okimanyi bulungi data kwali akulage Mimi nawe nja kumuteekayo omulabe just si mu bubi kubanga ye yatulumbye n'agamba tulimba Mimi kakkana era ng'ayogera nga bwe twerogoza omanyi nze sitanyo kwagala oyagala nnyo obujulizi njagala nnyo obujulizi ate nga kiba kirungi omanyira muntu nzije nnumba omuntu mu ddembe lye buli muntu alina obulamu bwe ngala nkulage Mimi kama Katonda lwaki tetulaga Mimi tulage ku Mimi okumanya mulogo n'essimu kati tesobola mulaga bannaye oli yeesale Mimi yeesale emisale bannaye n'essimu tesobola kumulaba Mimi muveeko tujja mufuna oba yatubulokinze Mimi namanyiza kono ku ssimu yange nemulaba akuba eri Mimi mulogo takumalira budde Mimi mulogo kimala bumaze ekyo kimala bumaze yoyo Mimi nawe omwerabireko TikTok ye akozesa Mimi toplayinga sound naye mulabe isesamu ku bifaananyi omulabe yono Mimi nono Mimi era obuloga abulabika laba amanyi toseka gwe tunuulira Mimi laba amannyo gamulinga buno obuti bwe balongooseza essimu bubeerako nga sitiruwaya gwe laba amanyi nzo gamba kana akavako mu nsiko akava kasuuna beni laba Mimi gweza okuba nga otya Mimi nti lwakuba ekisooka Mimi mukadde kyekisooka kuba gino emyaka asiba bbande nnya ze ziriwa aweza emyaka nga 45 kati gino emyaka tegisobola beera ku ddungu kuguno omusana temperature wenda mu filter otegedde otya kati omulungi ate abeera mu filter era abalogo be babeera mu filter kamalo laba ekifaananyi ky'ekiramba laba eyo figa si abalogo laba figa alinga akati kwe bokyera ennyama gwe mulabe wuuyo oŋŋamba otya nti taloga laba omutwe ngenda munoonyako kubulako wano kapande kuteekako nti omulogo wuuno guugwo omutwe twegumulinga boolingo laba Mimi gwe naawe laba mumanyi physical yakane na mu filter kati gwe ndaga Mimi mumanyi physical nga talina mu filter laba olubuto era yaliko mukwano gwe olubuto lujjudde mu mayembe amayembe agali mu lubuto ebiteega ebigalanga anyway Mimi mulogo togendayo nnyo yamanyi mu byonna naye kyengenda era suuna beni tuyambo jjolye kana akava suuna bano abantu bano we basinga owabya abantu kati baagala abantu bakola akajanja wano mbu tewali ddogo kijje kiroga abaana wano kino Mimi mulogo ate nze Mimi ne mulaba physical bwenti era mugambira Mimi oli mulogo atupena munoonya onakimuga amaaso ku maaso ate Mimi njagala anoonyeko Mike Media yamuwe side ye which is okay
then nange munoonyeeko bwe namunoonyeeko nawe nkunoonyeeko twogere muko naye mimi mulogo kubanga naye atuyambe tetuloga kuba tamanyi naffe gye tuva naffe tuba tujja yiriba naye naye nga mu byonna banange byebyo mbadde nyina okujja okutangazaamuko mu nsonga eno era nga ne mimi tumuwa chance okujja okukakasa era tuwa ensonga lwaki tewali ddogo mimi tukuwa chance gira ddala n'olubugo abantu bamanye nti oli mulogo kuba ne wanajjo tukakasa audio mukka audio yokka zaatuweereza omutima simanyi yava n'olubuto obulogo buva ku mutima simanyi yalemererwa okukola biki omuntu ng'alina embeera gy'ayitamu tomuyisaamu ate buyisa maaso ate tagabangako wano mulimu yadde omulimu gwa gwabula teri muntu ava Uganda najja wano yala kujja kutula butuuzi bwakweba kataliiyo newaka yalina ekitanda newaka yali ali emmere kati si wano nti wali ebitanda ate kyatugamba si kipya nange siina mulimu teri muntu asobola kwegomba abantu batu wano tetuli waka mirimu gya kunoonya kwegomba kumugoba mu gundi mu ruumu oba mu bed space kitegeeza obulamu buba bukoze eki buba bukomye ate buli omu wano eno tuleke bannaffe okubayisangamu amaaso buli omu wano obulamu bukola ki bugaana kugambe ne woba ne experience etya bulamu bugaana naye gwe tosobola kukwata bulamu bw'abanno kale bugaanye yes muntu n'alinnya mayiro na mayiro okuva e Uganda najja wano anoonya omulimu gubula nkugaye twali tulabyeko ose omusi babiri ng'omulimu gubuze ng'omusajja akeera kufuluma ate oli najja enkya n'agufuna okitegedde anyway omulabi waffe Nyondo Media ajja kwebuuza kati awo ensonga enkulu ebadde ki ensonga enkulu mu byonna kitwagala mumanye ekituufu kiri nti muno amalogo mwegali era abantu mubagenda empola nammwe abagenda kuba babakwano bammwe bajja basuula eddalu nakirabako nakiwuti n'ensingako bino byenjogera wadde mimi abiwakanya mbu twerogoza nabirabako zikamwa kwogera so mwegendereze gyo neneeyisa zammwe abantu abo mubagenda empola kubanga balina emitima gyabwe miki ate wegendereza omuntu omulogo ye ne wabanga aloga tafa ku kimuntu n'oba alina kyankoze anza n'okukuloga ng'olwokuba omusinga oba n'akuloga nti kale ne wakulyako buulizi nnugu olaba n'ensi ze bayite omuntu omulogo amanyi n'okuloga omuntu nga talina kyamukoze nga sigamu no bamusinga ssente sigama nti oba alina kyamukoze wabula ye nga okukakasa omutima gwe n'ogugumya kuko kumekereza nga alina kyakoze n'agenda nga olaba Rosette kubegendereze olaba ne Dubai abalogo wanene Dubai sijja kulimba simanyi anti tuli mu UAE twogera ku UAE at large niwe tujja mu states ezenjawulo nze wendi mu kuitinesi nga wenalaba eddogo nendirabeko n'amaaso agange shalujja kati kankubuulira Rosette bino simanyi bi Dubai shalujja simanyi aleni bahare simanyi rasulukai mawa fujeira ajoman ebyo byonna byabwerere ensi kyentukuvu gy'omanyi teriyo bannange anti bagamba simanyi Jerusalema simanyi Mekka eriyo abalogo kati mu byafaayo by'obusiraamu nabbi yenna gwe tukkiririzaamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuloga kati mimi avaayo ate natugamba mbu eddogo teririiwo wano bwe libanga liri e Uganda lwaki ono teririiyo ne Yesu bamuloga oba ne Uganda akiwakanya nti teririiyo ate kati mimi olaba alogera wano wagenda e Uganda akutula abantu mitima oli ne sula bikuta mukiragwa nte buli ssaawa guba gwewuuba mutabani wa mama Kasule ate ndi luba lwa mbuzi nnyabo bulikale balwegaaya n'ofunamu ki gyokoma okwegaaya kwe kukuta oba oddamu n'olya anyway byebyo awo wetukomye wabula mimi noonyaako UG Mike Media mimi ngenda kunoonyaako nze nganze owe saidi yo era otuwulire lwaki saidi y'enfu mulogo lwaki ffe tulimba abantu betwogera nga si bituufu ng'ate ffe twabirabako n'amaaso so byebyo era mpozi kanga bagamba mpozi bannange n'abaana ng'omwana oli eyo ng'oyagala ennyumba ng'ewedde okuzimba ng'oyagala plots nga bwe ziri nina ploti yange gyentunda saawa ze tuli mu kugula mutunda saawa ze tuyinawo tutugula saawa eno so woba olina gy'otunda gamba omuntu ali yajja gamba agambe nti yasula bikuta mwesize njagala akole ki buli muntu aba n'omukisa gwe muntu abane nonna eri mukono erimeka ku mmeka ate ng'ogaye togula anti kati bajja kuwulira bagambe nti bajja ewange bambuuze kati oli mbega muyaaye munnange mugende ku sula exclusive
Bikuta exclusive. Sula Bikuta. Bikuta exclusive. Mugenda ku Bikuta exclusive. Abagala poloti. Namba jeri. Ngeri mukono. Isia. Jeri ejjudde. Mugisange gwe wena omusajja musiraamu simu lyake nange oyagala plot oyagala kitemu oyagala nsanji oyagala mpiji oyagala maya kale ku Masaka Road oyagala eri guli oyagala kulima Kamengo naye nga tebanajja kugula poloti nga tebannaba kugula poloti bagule Nyondo Green bajje nga banyirira tetujja kuguza muntu musiwufu poloti gw'okiraba kijja kati Nyondo ekizigo tekimalawo mitwalo 10 nimbye ojja ogule poloti ya bukadde mukaaga ojje ng'osiwusa kati baneiba bo banakuyita batya omugagga nga tonnabakozesa Nyondo Green musooke mutuguleko ekizigo mutuguleko ne poloti n'ennyumba eziwedde okuzimbibwa nga seminti tetumubbye tuli basajja batabuliiki tetuli babbi ennyumba tukuwa akadde n'ogikebera buli kimu osasula kyokebedde akamooli we kaba kakyama tujja kugamba nti tutunda ennyumba naye akamooli kalinamu obuzibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukyala yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Gleam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Gleam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Gleam tukukuumira ku mulembe.